omanyi mugenda ne muleta wano bijirwa nenda bano obutu bonga bugamba eyo print yabijirwa nawe nalo ngamba eyo print yabijirwa ngamba print eyo yabijirwa kubanga bucyango baawo obadde owuliriza bijirwa nga yayogera Sewanda gye wabadde ayogera obadde tumuwulira nze mbadde siri ku wa YouTube nabeeranga ku radios nenvaayo nenzija ku radio stations nenjagala otunwe nendyo kanzija kati kuno komwe nakajja kusinawezaako myaka 2 sinaweza myaka 2 naye nekugamba nti ffe tulina bwe twalinga tutunula bw'oba waakulwanana na kyemalira ng'ogenda kumujja mu buyinza oyina by'oteeka okukola byenkugambye nti nze byansanyusa nnyo nga mbitunulidde nga ndabye mwami Nandala Mafaabi Nandala Mafaabi wajjira okuva Embaale yekka ogu ye yali owa FDC butereevu yekka ogu naye Nandala Mafaabi we batuukira okufuna emiviro gino FDC gyefunye nga kumpi Bugisu region yonna agifudde ya FDC kati obuzibu tulina ffe abali mu opposition be babaka baffe abo boolaba abamazeyo emyaka buuza mukwano gwange Betty Namboze bakireke nti mu myaka 15 gy'amaze mu parliament amentalinzeyo abantu bameka abasobola okuwangula obubaka bwa parliament awalala tebawera 5 balina obubox obwo bubiri akabox akamu kaliko 207 kala kaliko 10 gende Rwamulanda Parish waliyo Rwamulanda Primary School waliko abalonzi 405 obwapa Trading Center 606 kati eno Saabu County genda kugamba ekanya lye Saabu County eyina abalonzi 12,425 Saabu County erina polling stations 1 2 3 4 5 6 7 then wane waffe abalonzi bano kati wane wana Lukola eno Saabu County gombolola erina box 7 ewana Lukola sina byalo tunula wano Mbogo Primary School playground era neno Mbogo Primary School playground K to KAS eno MAK to NAH 1,220 bano boka bali 2,805 mu mukaga bubox obu bano bali 2,000 bano bakugambye bali 2,425 balina obubox 7 bano bajja kulonda bagweyo wano Museveni afuna obulwe 2,220 bameka nga wano Bobi Wine we tulina abalonze 2,208 kulonzeeko 4,220 lunana mwameka lunana mwana ku lunana mwana nga nako Museveni atubbyeko nga nako ayinako ebimeka nga Bobi Wine ayina kati bwaba n'ebisatu n'abigata ku 2,225 olwo ayina 2,725 Bobi Wine ayina bameka 5 Bobi Wine omulabanga awangula bino this is simple arithmetic bino tubala bibale bya bino bibalo bitwala obudde byetaaga bwongo kateriyo kwabo basobola kugenda kubikola bafoto soja wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo kubuza konti osibyotya afuje okusomozebwa onako olwaleero firidwa olwaziza n'okusomoza okola nkusaasidde asotuka ku buwanguzi mpeyozayoza nina Sentamu Mukasa Sewanda munabyabufuzi munabyanfuna musomesa mukugu mu byettaka mukugu mu byobuwangwa n'amateeka agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo olwaleero Sewanda gibuuza abantu banyabo ne baseba abatulabera batuuliriza yonna gye musinziira mbalamusizza bwafunye ebizibu ebitali bimu naddala nga biva ku bulagajjavu bwabo betuwa ensimbi zaffe okutulabirira nkusaasiddemu ak'ensusso afunye ebirungi mu bulungi nkwebaza nkusanyukirako naye ebirungi ebyo byofunye kwatako akatono ennyo obeeko omuntu omu gw'oyamba gwalina gw'oyambye okuba obulungi naye obanga omugulidde lindaazi weebale omukisa guli eri oyo afuna so si eri oyo agaba naawe gwe bawadde kibakuwadde toolako owo omulala omukisa ojja gufuna toyanza Sewanda giwajja empapula ambuuziza mbu najja ey'empapula kojja wange lwaki olowooza naalibadde nzija y'empapula togenda kwesimbawo nakugamba sigenda kwesimbawo n'ogamba nti nkoze tactical withdrawal naye
ebintu ebimu ngenda nembitunuulira nembiraba nakugamba nti nze ndi mbega omutendeke si mbega eyabiyiga si mbega eyabikola kubanga munyankole si mbega aliwo kubanga wagira gavumenti naye nga buli nsonga yonna gye ngenda okwogerako nsooka kugyekenneenya Ssaabasajja Kabaka anti kati oyagala kunnwanyisa entalo zo ne NUP abannange kojja wange lwaki ondeeta mu ntalo zo ne NUP oba ogenda kwesimbawo nga toyagala bwagazi kugira ku kadi ye NUP Munansala municipality naye mba nga ngenda kwesimbawo nga sigenda kugira ku kadi ye NUP kankubuulireko lwaki ebigambo ebimu byefumintiriza mububaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwanga ennaku z'omwezi 4 Juni omwaka guno obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwa Idi Aduha ennyingo ey'okusatu yabadde egamba mukubirize nnyo abantu obutayogera nsonga yonna nga tebamaze kwefumintiriza mu biyinza okuva mu nsonga ezo n'okutuukiriza obweyamo obuva mu bigambo ebyogeddwa Obwakabaka bwagala nnyo bwagala mirembe era bujja kukolagana n'oyo yenna ayagaliza Obwakabaka ne Uganda emirembe. Ensonga lwaki nkola obwambega mu buli kyemba ngenda okwogera. Ne oba wampise wano sijja na mutwe gwange gwokka nsooka kukola kunoonyereza ku bye ngenda okwogera. Omuntu abiwulire lwaki sajja eyo mpapula. Sina nsonga ezigisaayo mpapula nga sigenda kwesimbawo. Navaayo nenangirira neŋŋamba sijja kwesimbawo kuvuganya mu kulonda kwa 2026 okujjako nsonyiweko nga waliwo ekikyuseemu. Bwanaabaawo ekikyuseemu kati nkyongeddeko nkugambe nti okujjako nga waliwo ekikyuseemu. Bwanaabaawo ekikyuseemu mu mateeka g'ebyokulonda nze nina ebintu bingi bye mbadde ngoberera mu kulonda nga tekunabaawo. National Resistance Movement NUP bwe yagiwangula mu Buganda Museveni n'atuula wansi ku drawing board n'akwata abantu nga mukyala Seninde ne ttiimu endala linda mu katono nfuufu dina we ngiyiseemu n'akwata Seninde Mwami Museveni n'akwata abantu nga Seninde n'akwata ne ttiimu ya ISO n'agisa mu Buganda wano etuule enoonye NRM yawangulwa. Si kunoonya lwaki NRM yawangulwa. Mwami Museveni amanyi lwaki yawangulwa ntakyalina buganzi wano mu Buganda. Aba NRM bayitawo batya buli we banaaba basimbye nti ne Nalukoola wawangula ng'asinze owa NRM obululu bungi owa NRM agenda mu kooti n'esazaamu Nalukoola nga kooti emaze okutegeera nti abantu taanaapu yaabwe yabadde 14% bonna neetuuka we yasalizaamu okulonda n'egamba nti baabaawo polling stations 14 baali badde ebitundu 100%. Ekitasoboka bwe babanga polling stations endala zonna baali 14%. Tewaliwo ngeri yonna balonzi ba polling stations 14 gye balilonza 100%. Era senga omulamuzi yagenda ku 14% n'agamba nti obululu buno oba polling stations 14 abalonzi omutwalo ogumu mu akakaaga kwalonzeko 14%. Okitegeera baali badde tebawala abalonzi 2,000 n'agamba nti obululu obwo 2,000 bonna ne bwe naali wadde mbuwadde ono muwala wa NRM era teyali wangudde ku mutwalo ogumu akakaaga ne bwe balilonze 50% obululu 8 ne bakakwata ne bakawa omukyalo ne babugatta ku bwalina era yali badde takola ki tugende ku nsonga yaganya okujja yali badde tawangula. Kati ekyokubiri ngenda neneetegereza abalonzi kiki baagala nentunuulira ffe abagenda okwesimbawo twagala ki.
nentunula mu race nga mulimu ba candidate babiri besijja kwogera mannya gaabwe nga bombi bakiikirira ebiwayi ebibiri ebiri mu gavumenti ya NRM. Gavumenti ya NRM erimu ebiwayi 4. Erimu ekiwayi kya General Salim Sale, erimu ekiwayi ekya Yoweri Kaguta Museveni, erimu ekiwayi kya Janet Kataha Museveni, erimu n'ekiwayi kya Muhoozi Kainerugaba. Gavumenti ya NRM. Naye ekiwayi kya Muhoozi Kainerugaba kiina candidate ng'ali mu campaign ya Nansana Municipality naye nga wa NUP. N'ekiwayi nagameze ndi mbega. Okay, tugende mu maaso. N'ekiwayi kya Janet Kataha Museveni nakyo kubanga ekya Janet Kataha kyekikulirwa muwala we Natasha kyekiina omwami oli Lwabwogo nakyo kiinamu candidate. Kati nga bakandidate abo ababiri Nansana Municipality bakandidate abo ababiri n'owulira ekigambo bo batunulyanga ensimbi balina nnyingi nenga omumubaka already akubombite omumubaka ate kati oyagala kubanjogeza nedda omubaka ayina ekiwayi mwagwa ne candidate omulala ayina ekiwayi mwakola ki mwagwa. Kati nze ebimu ebitunulira abo babo gwo bamanyi kati nze ebimu ebitunulira mbiraba eriyo n'omulala yava mu kkomera ng'abadde mu kkomera n'ava mu kkomera enkeera n'asomerawo n'agula duwetinga n'agula n'akamotoka naye ng'ate mu kkomera yamera omwaka mulamba nga takola yajja kansala. Omanyi mulina ebintu ebimu mutamanyi. Kati ninyo Sowandagi njagala nkufune bulungi. Kati gwatali mbega era nga wagambye nti byenjogera sibirinaako yagambye byenjogera sibituufu naye ate byenjogera bonna abamanyi. Omulisi mwenyimu namawulire ono yinkambe nti ate ono yajja kansala. Kati gwe bategeera otya kuba mu lesi ya Nansana Municipality mulimu abantu abasukka 10. Mbategeera lwaki goli we Uganda ndi wa CIA we Uganda wasomera mu ssomero ki yeriri tosomangako kwebyo kati ebibimu kati Sewandagi ogamba nti by all means kwabo kulina ovako omuwanguzi oba naye bakuyita wakugambe kuwendate ku timu no ebire bweba enkuba bwe n'atonnya olabira ku bire kati essaawa eno teriyo nkuba ensonga ey'okusatu ng'ate enkulu nnyo naye mbale nga tetunabavaako awo njagala osoko tunyonyoleko eyo sijja kugendayo ensonga ey'okusatu ensonga mwami Museveni buli awakuŋŋaanira abantu abasatu kakubeere ku luddo abaana bo balabirawo nga banyeenya luddo waabwe ne bakuba bakukwawo wateekwa okubaawo wa mwami Museveni kalibeere mu ssabo eri ewaffe gyensaabira olw'essande ewa jjajja nga tukuŋŋaanira abantu abawera abameka mwami Museveni ayinawo owuwe kati ffe tuli wano basatu kuliko omu wa Museveni. Bw'oba oyagala okumanya mwami Museveni bw'ali noonya ekitabo kyawandiika omusajja bamuyita Arnold Swazi yagamba you can trust the communists to be communists. Ojja kumanya y'ensonga lwaki mwami Museveni amaze mu buyinza emyaka 40. Mwami Museveni abeera we mu State House ng'era gye yeesirikidde Sentamu ne Matiya n'oli ne batuula wano ne bateesa okugenda enkya bateege Muhoozi bamukubire luddawa wali Sentamu n'abala nti gana amawulire bwe nga waayo nfunamu obukadde bwange 5 bamatiya bagenda otuuka wali enkya nga Sentamu yabaloopye. Abantu bangi nnyo mu gavumenti eno bonna bakolera mwami Museveni abamu bamukoleranga ne kumanya tebakola ki. Ensonga ey'okusatu y'enkulu ennyo. University yakyusizza curriculum. LDC yakyusizza ensoma egenda kuzzaawo pre-entries omwaka guno 2025 2026 ne 2026 2027. Kati nze navudde mu mwaka ogwokusatu ne ngenda mu gwokuna 2025 2026 ngenda kuba mu mwaka gwange ogwokuna. Ekyo kitegeeza ki nti bwe mba wagenda ku LDC nina kuyingira mu academic year ya 2026 2027. Olwo ngende nkola ebigezo biri ebya diploma in legal practice ey'emyezi 9 n'ebikoma ku mwaka ogwo. Oluvannyuma lwa 2026 2027 bataddewo kosi bagyongeddeko tekyali ya myezi 9 efuuse ya myaka emeka 2 gye bagiyita National Bar Course. Nze omusajja nsomye ndi mukulu okugenda mu campaign kati kitegeeza
nina okuyimiriza byensoma kati basigenda kusoma mwaka gwa kumeka gwa kuna mara okunoonya akalulu ogwokuna ndigusoma omwaka ogujja kati bwe nsoma ogwokuna omwaka ogujja kitegeeza ki nti nja kugenda kwero DC nga kyasoma songa kati nina omwaka gumu n'emyezi 8 nga ndi ku university. Ensonga zalina makulu ziri gy'oli naye nze ndi more than prepared kubanga ne financial wange bwebali abalina okunsasulira naye nina okuweyinga alternatives n'entula n'endaba parliament bwefaanana n'ebirala otunula n'olaba ebigendererwa by'abano constituency gye njagala nnyo bagiyita Nansana municipality. Nansana municipality okugiwangula ku bibiri obaako n'ekimu ekisooka olina kuba na ssente ekitali ssente entono ennyo ze weetaaga ng'ozze na ssente weetaaga miliyoni 600. Kati nze Sewanda gye yakola business administration nga nina diguli ya BBA mu finance nga nina ne master of science accounting and finance siyinza kuba na miliyoni 600 nengenda mu byabufuzi. I cannot invest. Nyambe siyinza kuba nazo bwe mba nazo sisobola kuzi-investinga mu politics. Yeah, I'd rather do business than go to politics. Ekyokubiri kyoba nakyo ewaffe Nansana municipality balonda kaadi tebalonda muntu nebotekako embuzi twalinawo kaadi nga ya DP ng'owa DP yenna awangula owa DP oba omusinga ssente. Kibirige Ssebunya bw'atyo bwe yajja era ye Kibirige Ssebunya emyaka gyonna gye yatufugisa ssente. Kibirige Kasule Ssebunya ye yatufugira ku bubbi. NRM neekola ki nebba naye kati twawera NRM tekyasobola kutubba. Kati NUP gwe naawa kaadi yateekwa okuba candidate. Kati olutalo lwange lwembadde nalwo lw'amaanyi ennyo ku ground. Olutalo lwange lwembadde nalwo lw'amaanyi ennyo ku ground lwakusalamu Nansana municipality eyo constituency mmeka 4. Akakiiko k'ebyokulonda ne kagaana okusalamu okutongera constituency yadde etya kadi mbadde nsobola okugifuna anti ebyo bibyo byogera Kyagulanyi muto wange ndi omu ku batandisi ba people power. Ediyawo teyali wa byabufuzi bwegenda obuuze Kyagulanyi kubanga omanyi nze enjawula national unity platform ne kye bayita people power ate nze kankubulye bino benga obimanyi. Nze najja ne ba Museveni okuva mu nsiko bwe twali tuwandiisa NRM Muzeeyi Jabberi Bidandisa lye yawandiisa NRM ng'ekibiina National Resistance Movement Organization. Ndi omu ku bavubuka abaanoonya emikono gya NRM eyo n'abatongoza amatabi aga NRM g'olaba sayina kaadi ya NRM. Nenva mu NRM ne Muzeeyi Bidandisa life tetwayingira mu NRM ne tugenda ne tukola People's Progressive Party nesimba nawo ku kaadi ya People's Progressive Party mu 2008 ne mu 2010 nga nze candidate wa People's Progressive Party era ndi promoter omutandisi abantu 15 abatandika People's Progressive Party ndi omu kubbo naye nga sina membership card ya People's Progressive Party. Kisobokera ddala bulungi nnyo. Yes, kibiina kikuwa kaadi bulungi nnyo ne kigamba ogenda okironde. Ezo ziba internal mechanisms electoral commission tezikwatako. Yo electoral commission etunulya stamp ekibiina kyakuwadde stamp kati ekibiina kye kiba n'amateeka gaakyo kwe kisinziira nti fokuwa stamp yaffe olina okuba ne membership card yaffe. Naye golooza Kyagulanyi baba kimuwa banaamusaba membership card ye. Omanyi membership card ya Kyagulanyi namba 001 nga lwaki ye 001 ng'ate ekibiina kyali NURP. Ate ne baddamu ne bali structuringa ebintu byatugume aleka naawe ebintu byatugume nayo byakiyaaye nnyo ebintu byakigume byakiyaaye nnyo bya bukyayi bya fitina bya futwa toyinza kubireeta ku NUP. Sewanda munnabyabufuzi omugundiivu mu Uganda bw'okimanyi nti ne delegates conference gye bakoze yakiyita mu Lujja tokimanyi nalabye ne ku channel yo nga mutaddeko bafudde kooti esazizaamu okulondebwa kwa Bobi Wine kooti kye musanga gwabale luludawa story gino nyo jimpe wana gikoze sinagikoze neche nkugamba
nawe okimanyi ni UP entambula gyetambulamu yakiyita mu lujja tokimanyi saagala kubyogerako ebyo nze nina byemba mmanyi ebyomunju abaganda bagamba nti tebitottolwa naye era kadi yenu UP wadde tusobola gifuna kubanga tulinyako wadde tukitipe siwande gundi nze ndi musajja munamateeka ekirungi nze nga sinajja kusoma amateeka kati kankubuulire nze ogende Makerere ku university nsoma amateeka nagenda kufuna biwandiiko naye amateeka najjanga manyi era nze emyaka gyonna gyembaze gwe jangu ewaffe Maganja buli muntu ampita kanso tebamanyi nakumanya abantu bonna babadde bampita kanso nga tebamanyi nakumanya nti amateeka sigasomangako nze mu nsawo yange eno gyolaba ntambula nayo ejjudde amateeka constitution njiina public amateeka gankwatako mbereza bulijjo mba nago naye nga siri munnamateeka kati nze gwoyogerako ati bwengenza okusoma amateeka nga tegeera era nga manyi bulungi nnyo nga bwe gali omuntu yenna awakanya ebyakoleddwa NUP agenda mu kooti not until era ne bwe naabigaana kati nze kankubuulire nja bikkiririzaamu paka nga waliwo abikyali ngenze mu kooti omulamuzi n'abisalabo nti byabadde bifu naye omulamuzi ne bw'anaasalawo nti byabadde bifu tujja kukanya n'ensalawo y'omulamuzi kubanga amateeka bwe gakola ki Sewandagi ne Nambooze balina baawukanira ekyo nakugamba baawukana nnyo tebaawukana Sewandagi sina kigwanyizi I'm not an opportunist Nambooze abalakayidde wekagira kati wagwa wekagira kati wagwa nayogera ekikyamu Sewandagi Nambooze sera ku anti siri advisor wa Nambooze kingamba kati gwe yondabayo kati endabayo ebeere ndabayo nganda kati kankubuulireko kimanye waswa ne kato bakulira mu lubuto balya ku mmereegi n'omusaayi banywa ku ogu era n'okuyingira mu lubuto bayingira mu lunaku olwo n'okufuluma mu lubuto afuluma lunaku olwo naye waswa ayogera bibye ne kato ayogera bibye kati ate nze Sentamu Sewandagi gwe baazaala e Maganjo nga Nambooze w'emukono twasisinkana ku Bulange mu bintu bya Buganda tuyinza tutya okubanga tufaanagana nga nekira Nambooze mukazi nze ndi musajja gundi lekate kunafula Nambooze wa diploma nze ndi wa degree nze ndi musajja wa degree nina degree mpaka ku masters ojja kunonya no bannabyabufuzi bole wano ku channel yo wano yinza okuba toyina gwoleta ayina masters okujjako nze mbuulira gwoleta nga ayina masters ate ne bali ababeerera emabega wa kamera abagunjukira omulimu ogw'okunvuma abo n'abamu bapitu mbalaba nze ku ttano yo mbalaba babeerayo ne bawandiika ne bavuma ne bakola ki era nakikugamba nti Sewandagi mu 2 katugeze Sewandagi mu 1986 yasobolanga okudduka ku bigere emayiro 100 Sewandagi owa 225 olwaleero ne bongamba kudduka mita 100 si kyasobola buza abaana Maganja awo 9 mu 1 9 mu 2 9 mu 3 paka 21 twalina tiimu evuga obugaali tiimu evuga esamba omupiira twalina tiimu edduka emisinde twalina tiimu ekuba ebikonde zonna nga mbeera omu ku bazibeeramu nga ey'obugaali nze nalinga myuka mukuma eyagikuliranga tiimu ey'emisinde nze nalinga njikulira edduka emisinde ey'ebikonde nze nalinga njikulira kuba naliwo abavubuka awo ng'akagaali bwe nkavuga ku makya olw'eggulo nakavuganga lwaggulu ne nkavuga ne nva e Maganjo ne ŋŋenda e Luwero bayita e Kasana omanyiwo navanga e Maganjo ku ssaawa 10 ne ŋŋenda e Kasana ne nkomawo e Maganjo nga ssaawa emu eteekwa kunsanga Maganjo buli lunaku ssaawa 10 nga nvuga ssaawa emu ensanga Maganjo naye ng'ate ku makya nakeeranga kudduka kankuli etwaddukanga nga nve waffe ku lusozi Mmawu nenzikirira wansi ewalame Kajjombwe Kamya nenzija nzikuka e Maganjo mu trading center nenkwata awo nenzikirira wansi e Kagoma olaba we Kagoma kiya n'akaserengeta akake Kagoma ngo kawansi mayanja wetaawo oyitaawo ogenda oguke bayitayo ewodeke boyite ewodeke nempita ku lukadde
yita ku lukadde ne nduyitako ne nzigukira ku wekakyukira ne ntunula Kawempe ne nkyamira Lugoba ne mpita Jjinja Kalooli ne nzira ne nziguka ewaka ewaffe ku lusozi buli lunaku kumakya ezo ziri miles kati njagala okuwa ekyokulabirako nti oyo Ssewandajja ow'ebiseera biri tasobola kuba y'omu tasobola kuba y'omu ate oli gwe boogerako teyalina diguli oli omusajja ng'akuba mayinja kati ono muyivu tutegedde kyakuggyemu ekisooka ssente ekyokubiri tewatugenda funa kadi sinagamba ssente ebigambo byange mbadde mbyogera bulungi ogambye nti okuwangula constituency bw'oba otegedde byolina obba nabyo bibiri ekisooka ekiri nnyo miliyoni 6 negamba sisobola kuba na miliyoni 6 ne investing in politics ekyokubiri kadi ya NUP ate ne kadi ya NUP nayo ng'ogira atosobola gifuna si bwe nakugambye gye natandikidde nakugambye nti mu race tuyinamu aba state house bameka aba NUP Kaziwe Bashiri waaki wa NUP akolera ani akolera NUP Matia Lwanga Abedi Bwanika abadde waaki kati wa DF luli abadde waaki NUP naye ng'akolera ani era akolera NUP mukwano gwo Matia Mpuuga akuwa ku ssente Mpuuga tampanga ku kikumi baba ng'olidde ssente za Mpuuga nodda ne mukati tampanga ku kikumi kye kati bw'ovaawo njagala otunuulire abantu abagenza okunona kaadi tusokere mu NUP ndowooza nja kusookera we nnaayagala kati nnyo njagala naye tumalirize ekya constituency eyo because abantu bali bubi baga Ssewandajja gwe twali twesize tebala nabakunneesiga nze nakugamba nze abalonzi tebansaba ebyo byakijjega biba byakisira era byakiyaaye nze mwennyini nzeeteeka okuba n'okwagala okubaweereza sina kubaweereza nkubuulira bwe nti abantu balonzi bange ze bali nga nonya akalulu mbawa ekyokulabirako nti singa tubeera waka waffe enjala nga ffenna etuluma kuba ffenna bali Munansana municipality tuli bayala nendeko obwana bwange obuto awaka ng'enjala etuluma ne ngenda mu kisiko okunoonya emmere nga gwayengere guliko emboona mpikirivu zireyo mu kisiko ne mbuuza omuntu nti gwe osobola okugamba nti kansooke ennogeko emiyembe ebiri nziruke njiwa obwana bwange obuto eka bufa ndyoke nkomewo ndye omu naŋŋamba nti ye ne mugamba nti kati gwe oli musiru kubanga omugezi yenna olw'okuba enjala ekulumidde ennaku osooka kulya n'okutta olufune amaanyi agagenda okwetikka ensawo y'emiyembe gy'otwalira abeeka kubanga bw'odduka otwalira abeeka basooke balye oyinza ate okufiira mu kkuba enjala kati kikyogezaako okwogeramu ekyo kikyengezaako okukola nti nze abalonzi tebayinza kunsaba kyenjagala kati abagamba nti babasabye waki baba batugamba ebyo byakudingisa balonzi ate n'abalonzi nabo basinga okwagala omanyi abalonzi wanne waffe Buganda we yali avaamu luli yagamba abalonzi bamwegayiridde ajje naye okusira ku buvunaanyizibwa omanyi wanne waffe Buganda abantu baagala kubalimba ababuulira amazima tebamwagala kaakati bw'obagamba nti bannange kati nga Katolu bwame yabagamba nti mumpe ŋŋende ndye oyo ate bo abaamu ate nabo baali basiru Katolu bwama yali asula mu kalina nga yattegula n'agenda anoonya akalumu w'obuzigo mu mayuuni nga basula nanjala abasula enjala abasiru ne balonda asula mu mategula agenda alye nga bo balowooza tebasobola kulya kati nze si bwe nkola nze bwe ŋŋenda mu palamenti oba obuvunaanyizibwa bwange kubanga olutalo sijja kuluvaako olutalo olugenda mu palamenti nkyaluliko naye kyentuuka okulaba nina eggoolo ennene gye ntunuulidde eri nabadde nkugamba nti NRM mwami Museveni bali bwe bamala okugenda yaluka olukwe n'asindika abantu be bajja batya NRM ekomawo etya mu Buganda era okulonda kuno kwonna kuno okubala kw'abalonzi twabala ne mukuba byasi nga twetaaga obubokisi bw'obululu obutakka wansi wa 10 obupya batwongera 18 polling center wabeera obubokisi obungi batwongera 12 ate obwe 12 18 wakati awo ate bwe bayongeramu babwongerawo Museveni waalina obuki obuwagizi Namayumba Masuuli Talulo Masuuli Museveni alinayo obuwagizi Are you sure?
NRM sebe inayo abantu bayo nga bakansala abasinga beeyo eyo gye bayongera ate ekyo nakikubalira nze nakirwanyisa ebbanga ne ngamba abantu omanyi abaana abo n'obalaba buli akubye ekipande emabega w'ekipande ataddeyo Bobi Wine era akulowoozesa nti ali mu struggle naye struggle gye balimu si yakununula ggwanga erijjako Museveni bali mu struggle yaabwe kubaako bye bafuna bo bali mu struggle yaabwe nze bwe mpitawo ne nfuuka memba wa parliament ebyange biwedde n'osanga omwana yakava kubwa yajja buzimu kazigo abantu tebamanyi na kitaawe tebamanyi maama we tebamanyi na jjajjaawe naye olwokuba ekigambo kyakigamba nti bwe yawala ambulera kola ki ambulera kubanga NUP bwe yali ejja wano mu kulonda okuwedde naddala muwaffe mu Nansana municipality ebifo bingi nnyo nga n'ab'okubyesimbako banoonyanga banoonye kubanga naffe nange nzwe ng'omuntu tewali muntu yali ekkiriza nti NUP esobola okufuna amaanyi ago ge yafuna abantu baali bagirabanga ekintu ekiki ekinafu era bano bamukaaku nze nsanyuka nnyo nga bibakuba amaanyi ago ge baava eno ku DP buloko ne balyamu Elias Lukwago Lukwe ne beeyiwako NUP wali ekamwokya ge maanyi ago agayasa NUP okutuuka we era singa bagatwala ne bagayiwa eri endajana kumbi ku FDC era FDC yalikoze eki yagalina naye okuba nago era amasanyalaze bwe gabaawo nga gali wali ku transformer weetaagawa yezigajja wali ogateeka luddawa bwe gabeera wali ku transformer ne bwe gabaawo mangi gatya wano tegasobola kufumba mmere okitegeera kati zino ze waya ezaali zigajja wali obune waba busanyalaze butono ng'oyagala kufumba mmere gwe kasossaako waya ow'obutono alya ng'ow'amangi galemedde wali era gaaliremedde waawo ne bamufuula ekyo kati abaana be balondolira bamulonda ku bwa kansala yali yakoma no abamu bagenda bweru yali no yakoma mu senior yakumeka yasoma kabamba bali national mu senior yakuna olwava bamulonda alina no namukomera olwava mangujo mukobera nadduka nanonya ka institute akatona akali awo olwanonya ka institute n'asomayo ka diploma ka myaka egi ebiri n'agamba nti kati nze nina equivalent ya A level bwekiri bwekiba kati olwalo kino kankikubuulire owakanira kyabwere olwalo kino kankikubuulire equivalent ya A level National Council for Higher Education bwe bekola valuation yebi ya equivalence okubanga oyina diploma ey'emyaka ebiri okubeera ne equivalent ya A level oteekwa okuba nga wakola bigezo bya UBTEB naye nga watuulawo ku university ku institute yo eyo Matias Kanjako Institute of Learning and Education what nga tewakola bigezo bya UBTEB toyina equivalent ya A level omanyi kyo babi yakola nagamba ndi mbega so kati gwe byakulemeredde oli mukwega banno bino mbikola nga mbikola ki nga mbimanyi kati omuntu ng'oyo talina experience yonna yagasoma wa bamutikira amateeka mu institute ki institute wane esomesa amateeka mu diploma y'amateeka erimu yoka LDC mbuli awo institute endala esomesa diploma mu law wali mengo weri ewa weri awe mengo Pentecost University eyitosomesa diploma ya degree ya degree buli muntu gw'oli agamba nina diploma mu mateeka eteekwa kuba LDC LDC ye awarding institute ya diploma mu mateeka wano mu Uganda yokka naye kiri nkiwakanya kyoyogedde mboyina kola bibuuzo bya UBTEB kola okunoonyereza emyaka ebiri kasito gimala ku institution bw'obanga kyosomye bw'obanga gwe kati kankubulyeko A level giso okufuna ze bayita obuyigiriza bwa A level oteekwa okubeera nga wali osoma 10 hours a day 10 hours kati ezo institute zammwe ze mugendako ne musoma part time oba n'obumu musoma na ku weekend kisinziira ogitegedde musoma na ku weekend munasoma lwa kutaano lwa mukaaga na lwa Sunday ate ng'asoma essaawa ezi 2 n'aba ng'asoma essaawa 6 okitegedde ffe tusomesa emyaka 4 amateeka nsoma essaawa 4 buli lunaku 4 hours a day nensoma emyezi 4 ze weeks 16 nga nsoma short of that kati course units nina 4 nina 5 esoka zenkola sensoka buli semester course units zikyuka yes zikyuka kati nze nsoma mbana 5 buli lwensoma
kati kuno bado si kyazijjukira nze nazeerabira muli kati yagala kuntwala mu bitaliyo kati se wanda njagala omanja atuve yagala kuntwala mu bitaliyo kati njagala okulaga leke ensonga tugimalirize kubanga bw'oleeta ebibi ebitali mu makulu kati abaana nga abatalina experience n'akatono mwabalina experience muganya okujja batana experience basigali anti kati bo because buli bona bere mu motoka yo nga ovuga boche balina baagala kubuuka kugenda mu parliament oli yagambye nti buli mbaka wa parliament zimba eggaali obere n'eggaali yo nze sewanda gisobola kuzimba ggaali era tokuliticising Kyagulanyi ku byayogera ebitali bituufu eri public anti ebitali bituufu kati nze Kyagulanyi byayogera sinalaba ku kyali kituufu kati gwalaba bitali bituufu era bya Museveni byenda bitali bituufu sewana joli baganti kituufu ofalagane namboze banayi nze ona amanye ekintu kimu nze bitali bituufu byenda bambikola ki mbyogerako kakati ono gwe bwana obiraba ndako wangambye abaana bola babesimbyeyo bakubye ebipande biriko Bobi Wine mabega nganti muliyo sense tebagala struggle baina ifo ebibagala kati kyo yagala nti onali emabega gobaliko kati kyo yagala bakubiyeko yagala ye ali mu struggle ntufu kyo yagala nkulambululire kinambululire kanchi kulambululire what's more close up nakugamba ku mulundi guli nti okulonda okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 10 mulimu eddakiika 6 bwe tugamba nti tujja ku extendinga abantu baffe basangiddwa ku layini ekinene ennyo basobola kulonda paka ssaawa 2 ez'ekiro ekinene tuba twongerako eddakiika 24 z'eddakiika 84 buli mulonzi ng'atudde ku polling station gwe tugambye nti amazeewo eddakiika ntono nnyo amalawo eddakiika ezi bamukozeeko mangu batunde mu lisiti bamulabye atambudde agenze amalawo eddakiika mmeka 2 mu ddakiika 84 mubaamu abalonzi 402 kaakati wano mu Buganda polling station eriko abalonzi abatono eriko 710 nze Maganjo w'ennondera kuliko abalonzi 10536 nga maze okugamba nga tulonze n'ekiro paka ssaawa 2 ez'ekiro tulonda 402 ku 402 nga ku polling station kuliko 10500 kubako bameka batalonze 10,010 ewaffe waliwo 5 10,523 kati abatalonze basigadde 10,010 n'okusoba abo tebajja kulonda kubanga bajja kubeera disenfranchised obudde buganye omuntu atuuka wa layini asanga mpanvu nnyo tesobola kuba nyimpi kubanga abalonzi bangi babeera discouraged ne batalonda be balonzi 10,010 kati bwemba n'obubokisi mu Buganda tewabadde kasanvu nga buli kabokisi bakubyeko abalonzi 10,010 bw'okubisaamu 84 mitwalo nga 8 joka 84 10,010 84 kubisa 10,010 oba mu mitwalo 9 milioni 9 ate milioni 9 damu bali kanana ogambye box buli 84 si gwo ogambye box indako box buli 8 box 8 mubina isemu ogambye lunana mwana leka kumbuza abuze lunana mwana box buli lunana mwana mu Buganda okay kanana mubina buli bumeka ndemu tubale ndona funa bitu nabale nawandise lunana mwaga mwana box buli lunana buli lunana buli mukasanvu okay tubale box bumeka bala kasanvu tubale kanana mubina bala kasanvu box kasanvu nga buli ka box bakubye abalonzi 10,010 zezo 10,010 milioni 7 tebalonze baba tebalonze kati ddira bina mwana nga byonna Bobi Wine abifunye obikubiseemu kasanvu bina mwana tugambe nti Museveni tafunye oyo yadde akamu bina mwana bina mu abiri Museveni tafunyeewo bonna Bobi Wine yafunyemu kubisaamu kasanvu afunye milioni 2,904 omulaba nga awangula bwa pulezidenti Museveni tafunyeewo yadde aka
nenda tudde mtu wala kantu kana Sewandagi twandibanga tubaze banji wali eri ndaba tubaze lusanvu twandibanga lunjo mu box lusanvu box akasanvu nga bunjo buli mu Buganda nga butoka bobo wansi wa kasanvu tandike embozi ngewe wagitandise tandike embozi lero bude tubuyina bungi saagala kuzambe ganze gambye kati nze njagala kuba uliriza kati nze njagala kubalira nkugambye nti ku box obwo nga nebo bala kasemba yo kuba katono akolusanvu mu 10 kulondako 4 ku 4 nga babadde lusanvu mu 10 baba bakubbi obululu 3 2 mu 9 bwe baba kubbye 2 mu 9 nga babukubbye kati ye Museveni ngeri ewuwe ekiruhura akabox kaliko abantu waliwo n'akaliko 10 mu 8 waliwo n'akaliko 2 mu 5 ewa mwami Museveni akabox akaliko abalonzi abangi ennyo ojja kubasanga nga bali 5 mwaga ate yo Bobi Wine tafunayo yadde akamu bonna 5 mu 5 buba bwa Museveni nga yabufunye lwaki bano gamba nti bali ku byabwe kubina mwana bani bogamba nti bali ku byabwe aba opposition bana abataddeko Bobi Wine abali mu struggle yaabwe ate Bobi Wine ye anti kubulya jembuza yali kituufu nkyagamba bano nja kutuuka ku Bobi Wine bonna tuka kubojja kumbuuza lwaki ugamba bano nti bali ku byabwe kubina mwana aba balonze Matia wabavuganya Sewandagi nga Matia wa NRM nga NRM enako buluma 10 atano kubina mu 2 waba wasigadde 307 307 Sewandagi yababikoze eki yababifunye kati bwakubisaamu box bwalina oba 10 mu 8 oba 5 bu box bwafunye yes Sewandagi abawangudo bwa MP naye nga Bobi Wine gwe yatadde emabega nti gwagoberera tawangudde bamubbye $10 mu 10 tumaze biteeka mu kibalo ye bamaze bamubba nga tetunabona agenda mu kalulu Bobi Wine bamubbye dda ono ye bonna ayagala obwa kansala ne bwe baleka abalonzi ne bajja 10 yawangula ye baba tebamubbye awangula naye Bobi Wine ku 15 bazikizaako olusanvu ne lutalonda Bobi Wine obwo buba bufudde tebajja kumulonda Bobi Wine baba muwangudde naye buuzaayo kwabo nabola abatadde bipande byabwe ani yagendako ku polling station zinga ba displaying registers kati zinena ku 2 tubadde mu ku displayinga abaliko special interest groups ze tubaddeko era NRM ejjemu abatali ba opposition bayitirivu nnyo wano mu Buganda baba jemu babalemesezza ekikoze na headlines terina akyogeddeko nno naye nga baba byolubba waliwo n'abaali bayita mwana opposed babizeemu bigenza okudda nga Matia yayise mwana opposed nga bamutaddeko wa NRM ngo wa NRM yawangudde special interest groups nebino bina tebabyogerako wabula bagamba bali muki mu struggle wabula struggle zaabwe zezo za kuyuwa omubiri kati ebyo byakatemba bwe tuba bakujja mwami Museveni mu buyinza bino biteko okusooka okukolerako waliwo Museveni we tugamba nti manya abantu bagenda ne bagamba nti eri n'ente zironda nakugamba ekyo nakikolako research ewaba Museveni ente tezironda ero linagamba nti eri teba yafiirwa teba yasenguka kituufu voter update system gye tubaddemu exercise egenderamu okukola ebintu ebi genda ku lukalala lw'abalonzi jjako abaafa abataliiwo n'abaasenguka exercise kye betegeeza kitegeeza nti tugenda okutuuka kulonda ng'abaafa bonna kuligesa tebakola ki era okuva kati okutuuka tunalondera mu February Matia gwe ku kyalo kyewammwe towezaayo omwaka nga tewali muntu afudde ku kyalo kyawo gy'osula gyensula ekituufu gusobola oweera ne gy'ozaalibwa ne gyenzaalibwa gusobola oweera n'ebiri giwera nga tewali afudde nze waffe ebbaala bukyanga nsembayo okuziika kati myaka egi siddangayo okuziika ku maganja okwo mu myaka 2 gino mufuddeko abantu nga 5 bokka nga maganja tulimu abantu basukka emitwalo emeka ebyo bisoboka bali we batubbira nti ewaabwe abantu abali ku kabokisi balonda mu budde obukola ki obutuufu kuliko abantu 205 mu kabokisi zigenda okutuuka essaawa 5 nga bamaliriza kati gwe Matia ewuwe ekikugaana okulonda ojja ku ssaawa 3
nga layini ekomeri nti nja kudda ku 7 ogenda okudda ku 7 nga layini ekomeri nogamba nja kudda ku 9 ogenda okudda ku 9 nga layini ekome nga kati abo abakoma naye wabali tekibaayo abantu bali 205 10 nina wano box bwemanyi omuwendo gwabo kambukulageko wano omanyi ebyange nze ebyange bibeera bya bwino sifaanana ng'abo osimanya ababeera mu byekiyaaye abaana bangi babeera mu byekiyaaye ne bayogera bye batamanyi oli n'ayogera bino oli n'ayogera biri ojja kusanga kitabo kyenzijeyo si kyekyo nze ndi munamateeka naawe ffe bannamateeka tubeera na bitabo tubeera na kalaamu matiya mwaba amawulire kati gwa amawulire ogwako kamera mu nsawo y'omwo temulimu kamera eziwera 5 ekalaamu muba nazo muwandiika ki amawulire mwagonoona ennaku zino kati mugakwata ku vidiyo temukyayina mawulire ebyo ebintu nze ebyange bibeerako bwino sitera nnyo kwagala kubuulira bantu bwino gwe sirina gwe siwandiise era gwe sitegedde nze njagala nnyo okugamba nga byenkugamba byenkubuulya bwino omukola ki omulaba ebyange biba na bwino nze siba na bitalina bwino bwino wange ate ntambula naye mama wange yafiirwa wala gisebo nampeerera naalongo oyo omukyala yeddira enkima mukazi wa nkima yali mutunzi wa walagi okunywa abamu banywa bunywi walagi munywi abamu banywa walagi ne balemesa ati nze sewandagi ng'omwenge nywa gwaki omwenge nywa gwaki n'amanya g'abantu n'amanya g'abantu mbangalina kati kankuwereze wano eno bagiyise Kanyalyeru Sub County wano parish bagiyita Kanyalyeru Resident School waliyo polling stations 2 emu bagiyita Mpanga Mushanju Pentecostal Church eriko abalonzi 313 bisatu bwe biti kati Kanyalyeru Sub County Headquarters yeriko abalonzi 637 mu batano kati bwogenda Akaku Parish guno muluka mulamba gulina polling station yeji bagiyita Akaku Trading Center polling station emu yoka naye muluka mulamba muluka yegombolola parish muluka parish egombola kiki egombola Sub County kati omuluka mulamba guguno guliko abalonzi 4 eyo polling station kati genda Kidega Parish eno waliyo polling stations 2 emu bagiyita Kibega Trading Center abalonzi 2 mwana 7 ne Kikoma Trading Center abalonzi 184 bano bali basobola okuba ne polling station emu kubanga polling station emu tewerako balonzi 5 ate nga bo bali babi simplifying abalonzi 184 bokka naye katunula wane wanna lukola Mbogo Primary School Playground to KAS abalonzi KAS abalonzi 1,403 mu mukaaga ka box kamu bano tebawera 5 balina obubox obwo bubiri akabox akamu kaliko 247 akala kaliko 184 gende Rwamulanda Parish waliyo Rwamulanda Primary School waliko abalonzi 405 obwapa Trading Center 606 kati eno Sub County genda kugamba Kanyalyeru Sub County eyina abalonzi 2,425 Sub County erina polling stations 1 2 3 4 5 6 7 then wane waffe abalonzi bano kati wane wana lukola eno Sub County gombolola erina box 7 ewana lukola sina byalo tunula wano Mbogo Primary School Playground era neno Mbogo Primary School Playground A to KAS eno MAK to NAH 1,402 bano boka bali 2,805 mu mukaaga bubox obu bano bali 2,000 bano bakugambye bali 2,425 balina obubox 7 bano bajja kulonda bagweyo
wano Museveni afuna obululu 1224 bameka nga wano Bobi Wine we tulina abalonze 2008 kulonzeeko 422 lunana mwameka lunana mwana ku lunana mwana nga nako Museveni atubyeko nga nako ayinako ebimeka nga Bobi Wine ayina kati bwaba n'ebisatu n'abigata ku 2225 olwo ayina 2725 Bobi Wine ayina bameka bitana Bobi Wine omulabanga awangula bino this is simple arithmetic bino tubala bibale bya bino bibalo bitwala obudde byetaaga bwongo kateriyo kwabo basobola kugenda kubikola bafutu soja nawulidde mukwano gwange owegindi wakuba naye sakanyiza naye kubanga naye bumutunuulira takwalifyinga kubeera mbaka wa parliament ow'Entebbe Kakembo naye nga yebwe mulaba takwalifyinga kubeera mbaka wa parliament ye mubaka bano abateeseza ku social media naye ng'ekigambo kye badde ayogera ku bafutu soldiers mutuufu 10 ku kiki ku 10 kubanga kati bojje waffe emaganjo banyinza njogera nnyo emaganjo kuba gye nsinga okutegeera omuvubuka avuddeyo okujja okusaba obubaka obwa chairman wa district eya Wakiso bamuyita Najja Nasifu abadde speaker ye speaker wa Wakiso district mkwano gwange oyo abeera waffe ekawanda yabeeranga omu ku bakakiiko akanakisanja ng'omu ku bakakiiko kanakisanja LC1 asula ku kyalo bakiyita Wabitembe nababuuzizza nze nga sinnaba kumuwa bubaka kugamba nti ngenda ku kabokisi mutiikinge muwa chairman wa LC5 ku kyalo kye Wabitembe nga ye speaker wa district saagala mubuuza bya gombola ye Nabweru kubanga gyakiikirira mwe muli ekitundu kyakola ki kyakiika era speaker wa district naye ku kyalo Wabitembe kwabeera akozeewo ki kiki kyatugamba kimu kyokka bwe kiti baba bambuulira bw'oveeyo buuza ye ng'omuntu gwe nga gwe weekoledde ki wenake weekoledde Jaberi Bidandisa lyabuuza ekyo kakati ewe ovaayo njagala otunuulire nga tonaba tombuza njagala otunuulire abantu nga bwe bajjayo kaadi mwefu DC nasangayo enkole yasinga okunsanyusa nagira bano musajja bamuyita Nandala Mafaabi kati nnyo kati tunaba bagenda awo bano banenyezza abakubye ebipande bataddeko Kyagulanyi because balina bye baagala si banenyezza nze nkugambye nti bali mu struggle yaabwe si mu struggle Kyagulanyi gyalimu senga bali mu struggle ya Kyagulanyi yakukyusa oli yakozeewo kumujja mu buyinza yakozeewo ki Kyagulanyi tuka kumuyamba Kyagulanyi tuka kumuyamba ate Kyagulanyi wamuulidde nga akugamba ye kennyini nti nze Museveni munywezezza mwe kati mukoleyo oguki ogwamwe kati ye nga akutte Museveni amunywezezza ffe abali eno tuganye okukola ogwaffe kati gwe gwolaba kati gwoli w'amawulire omanyi nze ntera nnyo okugamba nze ndi omu ku basajja abalina amannya amanene omuntu gayita embazzi bw'obuuza mukyala wange nti mwambi Sewandagi amannyo ge gafaanana gati mukyala wange ajja kugamba nti Sewandagi alina obunnyo ajja kugeraganya kubuwa obutini tasobola kubiraba kati nze tombuuza bisiraba nze Kyagulanyi waakutte ndi mumativu nti esajja alikutte era ndiraba nga libolooga anyweze awaakutte anyweze kati ffe tetulina kuba Kyagulanyi naffe Kyagulanyi wabaakutte eri mu bulago kati naffe tukubeena ebigere amagulu ganafwe esajja lituule wansi kati bana bakwata ebigere bennenya nti tebakoze kimala kukwata bigere wabula obagize Kyagulanyi bamutaddeko nga iconi bo basobole okuwangula obufu bwabwe naye ne bakulimba nti bali mu struggle tebakulaze nti Kyagulanyi anaawangula nakugamba bwe nti omanyi mugenda ne muleta wano bijirwa nenda bano obutu bonga bugamba eyo print yabijirwa nawe ina lwangamba eyo print yabijirwa nga print eyo yabijirwa kubanga bukyanga obaawo obadde owuliriza bijirwa nga yayogera Sewandagi wabadde ayogera obadde tumuwulira nze mbadde siri wa YouTube nabeeranga ku radios nenvaayo nezija ku radio stations naye njagala otunule nendyoka nzija kati kuno mwe naakajja kusinawezako myaka 2 sinaweza myaka 2 naye nekugamba nti ffe tulina bwe twalinga tutunula bw'oba waakulwanana na kyemalira ng'ogenda kumujja mu buyinza
oyina by'oteeka okukola bye nkugambye nti nze byansanyusa nnyo nga mbitunuulidde nga ndabye mwami Nandala Mafaabi. Nandala Mafaabi wajjira okuva e Mbale yekka ogu ye yali wa FDC. Butereevu yekka ogu. Naye Nandala Mafaabi we batuukira okufuna emiviro gino FDC gyefunye nga kumpi Bugisu region yonna agifudde ya FDC. Kati obuzibu bwe tulina ffe abali mu opposition be babaka baffe abo boolaba abamazeeyo emyaka. Buuza mukwano gwange Betty Nambooze Bakireke nti mu myaka 15 gy'amaze mu Parliament amentalinzeeyo abantu bameka abasobola okuwangula obubaka bwa Parliament awalala. Nali ku FDC Nandala Mafaabi najja ne bakandidate amakumi aga 30 candidates nga tebalina na sente zesasulira nomination ku FDC nga Nandala Mafaabi yazikola ki? Nandala Mafaabi nga ajja n'agamba nti ono tumuleese agenda kuvuganya Kagoma Kawunte, agenda kuvuganya mbaka wa NRM ye gundi, tajja kuwangula ku luno. Naye tumusuubira nti bw'anaaba wali mu constituency eyo FDC tujja kusobola okukuumira obululu bwaffe ku ye. Ate mu bisanja 2 ajja kuba asobola okuwangula constituency eyo. Nagamba nti ono tumuleese nti ye agenda kuvuganya Seera Egindi akiika ku district, abaddewo wa NRM oyo tumusuubira ajja muteekako amaanyi gonna ajja kuwangula. Nti ono wabwa chairman bweno si 5 Egindi nga yajja ne babaka ba Parliament abavuganya ku ba Parliament Nandala Mafaabi yajja nabo bali 7. Naye era mwana yagenda okudda mu kulonda okwaddako ng'awanguzaako 4 nga ye wa 5. Najja n'abagenda okuvuganya ku district nga bayitirivu agenda okudda nga kumpi bonna baakoze eki bawangudde. Wane waffe senga buli mubaka bwe yagendanga mu Parliament nga bane task Kasibante Moses muto wange senga erungujjaawo bwe yatuulawo ebisanja si myaka 10 gye yatuulawo senga mu kisanja kye kyasooka ya mentalinga omuntu n'agamba nti oyo omuntu Musimba Kasambya mu constituency erimu wa NRM emyaka 5 gyali genza okuggwako ne bamusimbayo kwogo n'atakola ki n'atawangula. Sinaba kwogera ku omu sinaba kwogera nze Kasibante muwanga kyakulabirako natandikidde ku Nambooze era naye tomwekwasa because bonna abaliwo nzije nkugamba nti abannaffe abali mu opposition balemwa naddala wano e Buganda okubaako bamentalinga senga bwe kyali nga buli muntu awangula obubaka bwa Parliament amentalingayo mbaka wa Parliament ogu ne balwana constituency yo bagiwangule. Katulina abaka 5 si mu 5 wane Buganda oloza senga buli mubaka zene candidate omulala omu senga buli mubaka zene ne candidate omulala omu NRM wano mu Buganda senga teyina weesobola kusimba kati mubaka fenna senga seat zonna mu Buganda zonna kubanga abaka ba mu Buganda senga seat zonna mu Buganda ziri covered nga tewaliwo n'anoonya kalulu nti nze noonya waagundi nga bino byolaba nti Sendwanda Mbali Kasule simanyi kaki bona bali mu kafuko kyali badde kiri automatic. Kasibante waleetaani nti mbadde ne gundi nti Semuju waleetaani nti naleta gundi mu constituency wa NRM Egindi nti gwe gundi waleetaani nti naleta Matiya mu constituency wa NRM erudda wa Egindi ekyo twali badde tukimaze. Kati bw'otuuka ate mu NRM olw'okuba nti yo kabinja akafugwa namukadde atakyeyinza abantu bonna bakadde abasinga amagezi mu opposition natunuulidde tatusinga magezi abasinga Mwami Museveni kimuteeka mu buyinza 2 because tosa kunga ndoli secretary general w'ekibiina twagala kwesimba Mbalala nojje Kampala Mwami Museveni sewana gibiwe mulugunyako ojja bye mulugunyako mpaka Mwami Museveni atuvugisa ebintu ebyo maje na sente talinayo kirala talina nga tuna bagenda kubano biwatunulida besimbi jala nkubuza ekibuzo kyange kamalena zinda ko tontwala mu kibuzo kyo njagala omanya abaye nale okolera NRM buli njagala okukomba ku NRM onyumirwa nnyo nga ndi ku NUP ondetera balubongo ya oleta bali bwe njogera ku Nambooze noleta simanyi Semuju bwe ngenda ku NRM tetuveeyo tujja gendayo katisoke wano tujja gendayo katisoke wano kati watunulide NRM omusajja General Moses ali ayimiridde azina amazina naye nga waliwo n'abali ku standby bakwate mukwatiri ati bwe yatudde bw'ati nga musajja asana n'okubeera
senga tubadde n'amaka g'abakadde wano Moses ali ne mu maka ga waka yali badde takyabeerawo bati bamuleta kubaka kwa parliament ayina kubeera mu maka g'abakadde tumira Rebecca alitwala Kadaga y'omu ku bantu mu parliament mulimu yamaze mu myaka mingi gisinga gya Rebecca alitwala Kadaga yadde okumwenkana Kadaga yakumanya emyaka emeka Rebecca alitwala Kadaga yajja mu parliament mu 1999 yasinga mu obukadde mu waka wa parliament bonna kati akyagaza okuva 1999 nakati ali mu parliament si yekka tuli ono omusajja avuganya gundi Sekikubo ow'amagye kisajja kikadde Sekikubo amaze emyaka 25 ate ye Sekikubo akyali mbooko kyogamba yeye yatondebwa batukola kimu NRM ereeta bakadde ate ereeta anti bavuka bakulembeza abenki ate ekiseera kyabwe kituuse ba Museveni bajja mu buyinza nga myaka 47 era kati we tuli wano mu byobufuzi abantu abali badde bagenda mu parliament bali wadde wakati w'emyaka 45 n'emyaka 60 awe bali badde bagenda mu parliament bano abali wansi wa 45 bali badde babeera ku bwa kansala eyo nga tukyabatendeka bali badde baliyo nga tukyabatendeka buki butendesi anti kati omanyi luli kyovola bandalira modaleta omulungi modaleta talina bukyayi ku balala naye ono kojja wange mba njogera bino naayita obukyayi bwe ku Ssenyonyi mba njogera bino nagira obukyayi bwe ku Lubongoya mba njogera bino naayita obukyayi bwe ku Bobi Wine Sewandaji gwenga Sewandaji aludde mu byobufuzi opposition ogibaddemu ey'abeesigye n'ey'abalala Bobi Wine asooka okugusa struggle mu kulabako kiki ekimugaana biki byakoze byolaba nti okusinzira ye bwabaddewo akoze bino nebyalebeesigye byalemagonda yeetaaga kola ki okugusa struggle mbuuza gwe nankati nja omanyi gwobeereyo n'obuuza ebibuuzo ne weewaana mba mbiddamu n'osiba kati nanka nkubuuzeeko okutte bano abesimbyewo abakubye ebifaananyi byanetekako Bobi Wine n'ogamba nti abo buli omu agenda mu kweriira tabalina maanyi tabalina kibagata ku struggle Bobi Wine gwe bakubyeko ye kiki kyagenda nakugambye Bobi Wine tagenda Bobi Wine kankuliko oleka tomanyi kyabayita Bobi Wine mwami Museveni bwe nabyogera dda ate nabyogera ne ku channel y'okuno mwami Museveni bwe yali ajja wano mu 86 n'akafaananyi monitor yakakuba luvannyuma naye akafaananyi ako bakamukuba mu 86 Daily Monitor ne kapublishinga nga mwami Museveni akutte taata we mu ngalo ng'ali ne wini byanyima nga mwami Museveni ayambadde kombati y'amagye nga amagye g'obote baagibba ku magye g'abanyanya nga taata wa Museveni ava mu kayumba kasubi Bobi Wine wano mu Wakiso district ne mu Uganda yonna nyinza okugamba temuwera mu bantu 10 balina maka gasinga ga Bobi Wine bunene Bobi Wine nkubuulira abantu gambye agenda kweriira Bobi talinga Sewandaji nze Sewandaji bwe ngenda mba njagala kweriira gwe nyine ogambye nti Bobi Wine tagenda kulya Bobi Wine waali Bobi Wine aliwo kulwanirira fe ayagala kukyusa ggwanga mbuya kiki Bobi Wine kyatalina kiki kyakoze mu myaka gino etaano mbuya kiki Bobi Wine kyatalina ekibuuzo omanyi fe bannamateeka twagala kutubuuza bibuuzo ekibuuzo tekidda mu kibuuzo soogera ku byawere but kiki kyakoze nga kigusa struggle nga kiri munda mu struggle obadde oyagala akole ki kyatakoze olina kyolabawo obadde oyagala akole ki so kyembadde gamba nti Lukanga ye muwagira ne sekuwagira yenna Lukanga nange musajja wange kubanga waali ateeka okujjawo omusajja oyo ogwo omusege ate n'abantu Lukanga ndowooza yalina chance ezisinga okufuna kaadi eyo chance kadi okujjako entaanya etta amenvu naye waliwo amenvu agatafa naawe ng'ogolaba nti gano ne bwe naagasobola okufaanawo gateeka okumuka Lukanga ye candidate asobola era nze Lukanga namubaza eddamu bagenda mu parliament ya 2026 musajja wange nno okuva ddi nga basajja bo ba NRM Lukanga ojja omubuuza nja mubuuza Moses Lukanga nakkiriziganya naawe na bino by'okuba NUP n'abalala ate nze nkuba NUP zireta bagenyi ku chano yeno nze mukanze mugenyi awagira NUP mbulyayo omulala yogerayo omulala omwangi boogere lwaki onsindika okukebera ku chano nga gwaba hosting oli wano okujjayo empapula kukoma 24 saa 29 naku z'omwezi ziri meka kati
nange oyinza okwesanga nga nzijjeyo nga 28 biveeko Sewandagi oli mukwano gwange ulya bwanyumya nti obutampa kaadi ate tekinyiiza kubanga agaba kaadi ajja kuba akirabye nti mu bakandidate be tulina okuwa kaadi Sewandagi tasaanidde era ng'agambye nti asaanidde oba ye Kaweesi oba ye Zambaali oba ye Kaana Kambaata tewamulabira poliisi gwe yakubye tiyagaasi n'omulaba ng'avuddeyo nga n'essaati agijjemu nga Nalukola ali strategic nnyo mu kukola sympathy eyo anti alina ssente siziriwa Kaweesi bamusiba wano jjuzi bamusiba namala mu kitali emyaka 2 tojjukira oyo Kaweesi gweyogerako mulala inginiya Kaweesi owe waffe nabweru chairman we Katooke interview eddanga nakayingira amawulire mu ka office ke buli lwa Monday nga ngendayo ne bamusiba namala ekyalo emyaka 2 ngaziza musango amanya kyamusibya bobata omuntu mu Katooke kati yebo yagenda ku kizindalo kya radio ate nayongera kunyikiza Mob Justice ekifo ky'okuvumirira ki Mob Justice kati bamutandikira nga suspect enga samanya bamusiba mukwano bamusiba emyaka egyo era gy'omubuuza ekitali yamala emyaka oyo Kaweesi naye kati yavaayo naye lwakuba nti yapanze tiyagasi waawali mukwano gwange naye y'omu ku bantu besiraba nti bakwalifyinga okubeera abaka ba paalamenti abantu bonna abali mu reesi ya Nansana municipality abantu abali qualifyinze okubeera abaka ba paalamenti ndabamu nze nzekka abalala bonna siina gwe ndabawo Wakayima abantu ababuulira nti osi mubaka wa paalamenti ne bagaana ne bamulonda Nezambali ono simulaba mbala ya baka ba paalamenti teriyo munnamawulire mbaka asobola bya paalamenti nanti bagamba Zambali kati agenda kubeera nga gundi nga Kazibe Bashiri Mbazira nanti ne Kazibe twabulira okimanyi Nansana tena muntu ali credible ekyamazima ate kanze okusaidia Sewandagi era bangi bangamba ndi Sewandagi otukoze bubi nnyo obutajja naye ne bagamba ninze ntunula gyeri nze kola nga akabizi nga kagenda okusala omugga kalinya mu mazzi ne kawulira ne katekayo akagere bwe kati bwe kawulira nga mawanvu tekagenda kati nze nyinza okuba amazzi nagatadde mu neno kasana ne yajemba pula kana Kambaata Nansana tenga mulabi si Nansana yo kane Wakiso district banga kwabo bona bendaba katika nkubuli sina bako muntu asogenda ku parliament katika nkubuli ebyobufuzi mu Buganda byayononeka abantu basobola okusuula sajja lya beene omumanyi bulungi ne bataseru Kenya sajja lya beene entrepreneur sajja lya beene musajja munabyanjigiriza ayina n'amasomero sajja lya beene musajja agundidde mu bintu byabaddemu naye bamusuula ne baleeta Seru Kenya kadi gambe ni pia mu makadi kati azze kuba chairman bwa district yawa eya Wakiso district sajja lya beene naye sajja lya beene avuganya luli Najja Nasifu gwe mbadde nkugamba Najja Nasifu muganda aina muganda we PA wa Bobi Wine ekyo tebakulimba Najja Nasifu ewaabwe yekka yewa opposition taata wali mu Wakiso muno wadenga yewe Busoga je yava najja muno mu Wakiso Najja Nasifu ewaabwe yekka yewa opposition background yeyo na ya NRM era ne ku lukiiko lwa chairman mukyala Joyce Saka ye chairman wa Nakisanja LC1 mukyala wa movement bwalonda butumala ofuula chairman wa LC1 n'alonda Najja Nasifu abeere ku lukiiko lwe ng'omuba executive members era ku lukiiko lwa mukyala Saka kwe yava olwero LC1 nadduka mangu nga bataddewo ekifo ekamwokya era yali coordinator wa NUP awo nga kaadi zonna yazigabaawo nga ye yamanyi eno gwe tukuwe abantu abamoya bajjanga ku situliiti jangu nkuwe munnanga abantu bagenda okudda awali ambulera kola ki abantu nga bafuuse nga nabo tebamanyira kye bali banoonya kati sajja lya beene ayagala kujja kuba chairman LC5 ate material wanga era material wanga bwanika zeeyo agenda kuvuganya ku bubaka bwa parliament avuganyani simanyi avuganya Busiro mu Busirawo wali ka constituency yani banga avuganya no omusajja akapyawa ka constituency addayo kuvuganya ku baka parliament kyempulira kati mu resi ya Wakiso mulimu oyo sajja lya beene ne Najja Nasifu naye gambye nti
mu bubuyabuya bwaffe tulina n'obujega bwaffe tulina wano waffe mu Buganda bajja kumma sajja lya beene bakawe najja bagenda kamuwa era batufiirize kati tunula twajjawo Ian Kyeyune yalina ekizibu eki kutunda bibira bamusibira ki ekizibu kya Ian Kyeyune kyali eki kubeera wa NRM naye yali mukozi ngera butereevu naye bwe yabeera wa NRM n'afuuka wa mululunyu kwemba olwaba NRM abalina obukyayi nga ye Kyeyune alowooza nti gwe atali wa NRM tolina saavisi yona gy'oteekwa kukola ki ebyo fitina n'effutwa byeri atugabya Kyeyune naye wati oyinza kujjawo Kyeyune n'omusikiza Matiya Lwanga Bwanika yaliko wa before Matiya Lwanga teyalina walala yali ku CBS ng'akolako na program nga talina we yali abaddeko yadde yali mukozi oba yali ku Wamukadinisa yali mukozi ku CBS ng'alinako program kakati katugenda tukka wansi toyinza kujjawo Ian Kyeyune n'oleta Matiya Lwanga Bwanika ate atojjewo Matiya Lwanga Bwanika ate olete Najja Nasiifu nate kati namwe abenasana replacement naliwo asabali osigala naliwo Bwakayima Musoke Nsere omanya nti owayi yayino na sente mukali gisire kisanja azewezi nga mwagala azewo buza sente naye ate kati nze siyinza kubeera mu bajega ate balonda Wakayima Musoke Nsereko naye asavali mpaka nakambata kwabo ng'akola ki kaana kambata asobola ki nga bwe yali abaddewa mu Nansana municipality kaana kambata bamuzaala wani kitaawe kati zambali bamuzaala mu Nansana muli bujjajjaawe ate asavali wa engineer Steven Kawesi mubonda kati mubonda ngojeko center mu Sewanda Kawesi ye nzalo yakatoka ngoje kati Kawesi naye ate ye Sewanda gikyasinza Kawesi nti Sewanda gikitaawe twamujje mu kibalo tumwe kitaawe bamuzaalira mu Nansana municipality naye kati ate ye Kawesi kati bonna abaliwo Kawesi mugundiivu naye lwakuba ffe tulina atawala tumupimira ne tumulabanga munafu nga simbaka wa parliament asaana ebyo byakatemba alina command center ekatooka omuganda wange ne bafutusoja be era bwamu advising najja kubwa kansala ekatooka ajja buwangula achika ku district wakati ndaba kadi zambali bagenda jimuwa ani ajimuwa nawe neme mulowooza nti NUP teyina intelligence kati NUP eri masanganzira gogga bakadi kati tunula Nansana nanga ne wongamba nti kati jigabe iyi Nansana eriyo sebo Musoke Enoka eriyo Musoke Joseph akole Makere ku university ebyo Makere abo baleke abo bona oba abakwano bo bagambe sirina ako mikwano jange ne kati abantu nze lwini Najja nali netaddewo nze mwenyini nga nze njagala naye abantu balemerako naye mbawadde ensonga zange lwaki saagala kwesimbawo palimeddeko kati naawe tunula kubonna bakandidate abaliwo kati bagambye nti wadde Kasule wa NRM at least twalifunze naye ate ne Kasule yagambye nange mukama wange akoze eki Museveni yamulemere ewaffe omuntu amira pini n'atimba ekifaananyi ekiriko yero oyo weetaaga okuyimira n'omukubira saluti mu Nansana municipality yero eringanga akabizi nga kesaazizza mu muzigiti akabizi n'okuyita obuyisi mu compound y'omuzigiti era Nansana municipality kabeere bwa chairman bwero Shuan okuteekako ekifaananyi kya yero oba weesibyeko bomu oba wali sababu ddala ng'ogenze weesaddaase otulike naye kati obuzibu bwe tulina nti ate ffe bakandidate be tuleeta bakandidate babe Nansana naye bannaye gwe munaawa naye Zambali si mubi Engineer si mubi Kaana Kambata si mubi abo basatu manyize benchmarking pozi ne incumbent bana naye si mubi baweko gwe bawadde olina ekizibu ne zero byonna bifaanagana kati bonna bateke mu katiba kamu bafaanagana kati gwe bawa kati kankubulira lwaki otefaanana zero bw'okwata 1 n'ogigattako 1 ewa 0 ewa 1 value era ebadde 1 efuuka 10 bw'ogyongerako 0 ey'okubiri 1 ebadde 1 biveko sewandaji kwata 1 plus 0 ofuna ki anodi
Kali chuleta yino biveke ebyo. Omanyi fe twasoma. Kali chuleta yino. Fokubala twakusoma. +0 ofuna ki? Ebyo bibyo. Katika nkubulire. Fokubala twakusoma. Okubala nakufuna mwemu. Wakufuna mwemu ku kyomusanvu nenkufuna mwemu ne ku O level. Bw'okwata bwoti 1 n'ogattako n'owandikawo N1 n'ogiteeka no sawa no 0. Bireke. Uliriza. Aleke kumuzaabuza. Tubireke. 1 bw'oyongerako 0 efuuka 10. Tubireke. Bw'oyongerako 0 ey'okubiri efuuka 100. Bw'oyongerako 0 ey'okusatu. Kwata 1 + 0 ofuna ki? Billion. 1 + 0. Katika nkubulire. Billion ya shiri. 1 + 0 ofuna ki? Anti kati tomanyi kubala kati gwoli mu birala. Tukome wano. Tuli mu mathematics. Sisobola kukoma wano ng'ombuzaabuza. Billion ya sente gye bayita billion shilling ebeera 1 ng'ogigaseeko 0 mwenda. Million ya sente ebeera 1 ng'ogigaseeko 0 mukaaga. 10,000 ebeera 1 ng'ogigaseeko 0 3. 1 bw'ogigatako O tesobola kubeera teba na value yonna. Wona bado sinzira sewana gitugenda koma wano. Kikyo bado tuyagala twogereko. Kyera kyoyagala twogereko. Omanye ebyo byagala twogereko biba byakuba NUP. NUP eyo oyagala nkube NUP. Tutandikirawo nakolala kumata kumbira mpera.